Essuula ey'okuna. Abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, Ekudi bwe yamala okufa. Mukama n'abatunda mu mukono gwa Yabini kabaka wa Kanani eyafugira mu Kazoli. Omugabe w'eggye lye Sisera eyatuula mu Kaloseesi eky'abamawanga. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama kubanga yali alina amagaali ag'ekyuma 9, n'ajoogera nnyo abaana ba Isirayiri emyaka 2. Era Debola nnabbi omukazi wa Lapidosi ye yalamulanga Isirayiri mu biro ebyo. Era yatuulanga wansi w'olukindu lwa Debola wakati w'e Laama ne Beseri mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi. Abaana ba Isirayiri ne bambukanga gy'ali okubasalira emisango. N'atuma n'ayita Balaki mutabani wa Abinoamu ave mu Kedesu Nafutaali. N'amugamba nti Mukama Katonda wa Isirayiri talagidde nti genda mu kuŋŋaaniro ery'olusozi Taboli otwale naawo abasajja 10 ku baana ba Nafutaali ne ku baana ba Zebbulooni. Nange ndiwalulira gy'oli eri omugga Kisoni, Sisera omugabe w'eggye lya Yabini n'amagaali ge n'ekibiina kye. Nange ndimugabula mu mukono gwo. Balaki n'amugamba nti gwe bw'oligenda nange kale ndigenda, naye bw'otoligenda nange gwe sirigenda. N'agamba nti mazima ndigenda naawe, naye olugendo lw'ogenda teruliba lwa kitiibwa kyo, kubanga Mukama alitunda Sisera mu mukono gw'omukazi. Debola n'agolokoka n'agenda ne Balaki e Kedesi. Balaki n'ayita Zebbulooni ne Nafutaali bakuŋŋaanire e Kedesi. Ne bayambukayo abasajja 10 nga balinnya mu bigere bye. Debola n'ayambukira wamu naye. Era Keberi Omukeeni yali ayawukanye n'Abakeeni be baana ba Kobabu mukodomi wa Musa. N'azimba eweema ye awali omwera mu Zaanannimu ekiri okumpi ne Kedesi. Ne babuulira Sisera nga Balaki mutabani wa Abinoamu alinnye ku lusozi Taboli. Sisera n'akuŋŋaanya amagaali ge gonna, amagaali ag'ekyuma 9, n'abantu bonna abaali naye okuva ku Kalosesi eky'abamawanga okutuusa ku mugga Kisoni. Debola n'agamba Balaki nti golokoka, kubanga leero Mukama lwagabudde Sisera mu mukono gwo. Mukama takkulembedde okutabaala. Awo Balaki n'ava ku lusozi Taboli, abasajja 10 ne bamugoberera. Mukama n'afufuggaza Sisera n'amagaali ge gonna n'eggye lye lyonna n'obwogi bw'ekitala mu maaso ga Balaki. Sisera n'ava mu ggaali lye n'adduka n'ebigere. Naye Balaki n'agobera amagaali n'eggye okutuuka e Kalosesi eky'abamawanga. N'eggye lya Sisera lyonna obwogi bw'ekitala ne bulimalawo, tewaasigala muntu. Naye Sisera n'adduka n'ebigere n'atuuka mu weema ya Yayeri mukazi wa Keberi Omukeeni, kubanga Yabini kabaka w'e Kazoli n'ennyumba ya Keberi Omukeeni baali balina emirembe. Yayeri n'afuluma okusisinkana Sisera, n'amugamba nti, kyama mukama wange oyingire ewange, totya. N'akyama n'ayingira ewuwe mu weema n'amubikako ekikunta. N'amugamba nti nkwegayiridde mpa otuzzi nnywe kubanga ennyonta ennuma. N'asumulula eddiba ery'amata n'amunywesa n'amubikkako. N'amugamba nti yimirira mu mulyango gw'eweema. Awo olunaatuuka omuntu yenna bw'anajja n'akubuuza n'ayogera nti omusajja yenna ali muno, naawe onooyogera nti nedda. Awo Yayeri mukazi wa Keberi n'addira enkondo y'eweema, n'addira ennyondo mu mukono gwe n'amusemberera ng'asooba, n'amukomerera enkondo mu kyenyi, n'eyitamu n'ekwata n'ettaka, kubanga yali yeebase otulo tungi, n'azirika n'afa. Era laba, Balaki ng'agoberera Sisera, Yayeri n'afuluma okumusisinkana n'amugamba nti jangu nange naakulaga omusajja gw'onoonya. N'ajja gy'ali, era laba, Sisera yali agalamidde afudde, n'enkondo ng'eri mu kyenyi kye. Bw'atyo Katonda n'ajeemula ku lunaku olwo Yabini kabaka wa Kanani mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Omukono gw'abaana ba Isirayiri ne gweyongerayongera okuwangula Yabini kabaka wa Kanani, okutuusa lwe baamala okuzikiriza Yabini kabaka wa Kanani.